So kati nze kye kisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Abayimbi bonna abato lwaki musirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Ompulira? Wow. Vinka lwaki osirise? Nwagi lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country nti tusobodde naffe okubeerawo. Abantu batuwagidde, Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato, naye abayimbi basirise. Abayimbi basirise, balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now, when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Baagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown lino omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise. Abanene kati yatenze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet, but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. And you see someone bamwadde milioni 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde bilioni 5 eza Uganda azikozesa eki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning, nagamba, but abayimbi katubaweeyo bilioni 5 beyagale. Azikozesa eki. Bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. And it's quite sad that when we air out our voice as youth, nobody listens to us. The people who are in parliament, they know the issues that we're. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yuji salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Twongera ate okulike anti tutambula ffenna wakati mu kuba torch mawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nnyaffe Uganda. Mu aspect season na tujja oba oli awo ne tutunuulira ensonga ne tuzeefumiitirizaako. So tutandise ne audio ey'omukyala ononno nga mukyala muyimbi amanyikiddwa nga Azawi. Ononno ali mu record label emu ku record label, in fact ye record label esinga amaanyi wano mu Uganda ya Swangs Avenue. Azawi ono abaze bamugoberera ku social media platforms ze ez'enjawulo azenga ateekayo obubaka oba oli awo obuyimirira ne bannayuganda naddala ku ebyo ebibanyigiriza ku ebyo oba oli awo gavumenti byeba tetuukiriza nga byetaagamu okulabika nti asitulamu eddoboozi ng'omu ku bantu oba oli awo bannayuganda gwe bawadde omukisa ne basitula eddoboozi lye ne lifuuka vibrant oba oli awo ne bamuwanika ne bamufuula ekyo kyali. So Azawi azenga ayimirira nabo mu audio gy'akoze eyo ndowooza tuwulidde obubaka bw'abadde agezaako okulabika nti atuusa eri bannabitone banne oba bayimbi banne. Azawi abadde n'obubaka nga buli so sensitive wakati mu kuba nti eggwanga liri mu mbeera gye lirimu. Tuli mu mbeera ng'ekitongole nga NEMA wakati mu kuba nti kitaasa obutonde bw'ensi tebatunuulidde bannansi oba ne batunuulira butonde bwansi nti bannayuganda ne babagoba awo oba oli awo we baasenga nga baasengawo gavumenti eraba. Wakati mu kuba nti baasengawo gavumenti eraba
ne bataba compensating naye nga basonda obusente bwabwe ne bagulawo ne bazimbawo n'obuyumba mu mbeera ya kinaku nga bwe tumanya embeera ye Uganda na buto omuntu biki byayitamu okutuuka ku extent egula akataka bingi kali mu ntobazi n'okazimbamu akayumba wabula ne babagoba without compensation. Kyakubiri ne batabafunirayo oba oliawo kifo ne babagamba nti tubatadde wano muveewo tutaasa butonde bwansi naye nga bazimbawo gavumenti eyo yennyini ebasengulawo ekola ki eraba. Kyakubiri wakati mu kuba nti obuli bw'enguzi bumaamidde mu bitongole bya gavumenti okuviira ddala ne mu masiga amanene paaliyamenti ebintu ne biba nga bitambula bwe bityo so abayimbi ne basigala nga basirise tebibakwatako azawi konsani yawo wejjidde wakati mu kuba nti enguudo ffenna ze tuyitamu mbinzibu amalwaliro temuli ddagala ebyenjigiriza biringa bwe biri abayimbi bano basirise naye nga bisinga kukosa be bayita bafanizi baabwe. Omuyimbi bwa staginga concert oba ekivvulu bano abantu bajja mu ngeri azawe bagezezaako okulayika nti atema ensonga bagenda mu butale oba ogenda obalaba nga bali mu Owino bali wa Kisekka baliwa mu downtown eyo ye ayagala bamuwagire naye ate oba oliawo ebiruma bannayuganda ate nga bamuwa oba oliawo ne erinnya lye baalisitula nga ne bwayogera gavumenti ewulira nti ani ayogedde nti Dr. Jose Chameleone nti ani ayogedde Bebe Cool ani ayogedde Eddie Kenzo ani ayogedde Gravity yensonga lwaki abayimbi bano babagula. Gavumenti bwekera ku macha negula abayimbi abo ekiba kibaguzizza kusirika kuba bamanyi abayimbi bano we boogera kike kitegeeza mu mbeera ezifaananako bwe zityo Bobi Wine byazaagezaako okulabika nti akuba omulanga gye bali bannange mutwegatteko bannange ffenna tuli bannayuganda ebinyiga omuntu wa booda n'omukyalo ow'omu katale n'omuntu omutembeeyi ebimunyiga naawe oba oliawo bikwafekitinga kuba bw'atafuna bw'ona ositaginga ekivulu kyo nga kya mitwalo 2 oba mutwalo tajja kufuna busobozi bwa nsimbi ezo kujja kuwagira kyokka ate gwe osirise tomwogeredde oba oliawo gavumenti muteerawo environment enaamusobozesa okukola bw'anaakola oba oliawo ajje mu kivulu kyo nga naawe oyoola buyoozi wabula ate mwagala kama nte gye mutakola ki gye mutawa biwata bano abayimbi bano abantu abawansi be balifting oba be basitula abayimbi bano ne batuuka ku eyo level netuuka nti ne gavumenti ebalabamu value nti esobola obbayita ne baga nti nga ba performing artists oba nga abayimbi tubawadde billioni 5 okitegeera naye nga ate ezo billioni 5 tebasobola ziwa muntu busako buno bwa butale bikibo bwa bibiina bya baboda tebasobola reason being nti tebabalabamu oba oliawo ka buntu ne mulwokuba abantu bano babasitudde amaloboozi gammwe ne gafuuka manene nnyo ne musoolobamuko ku bo nga we mwogera muwulikika yensonga lwaki mmwe basobola bakwatira billioni 5 naye ng'ekigendera kyazo kyakusirika muleme kubaako kye mwogera ng'abantu bano abaataka bana ne batambuza music wammwe ne bajja baganze banange nze ndi die hard wa Bebe Cool nze bw'oyogera Kamili oba onkoze bubi nnyo saagala muntu aŋŋambira ku David Lutalo muve ku bayimbi muve ku muyimbi wange ne bakujajjatta batyo ne bakuseega akazigo ebivulu byo n'obistaging nga ne bayayaana okujja okuwagira gwe n'obulwayo n'akagambo k'ofulumamu nti bannange gavumenti kino gavumenti amalwaliro nga mabi ebyenjigiriza abaana nga tebitambula bulungi abasomesa lwaki basasulwa akasente bwe katonga katiiriri bannange ebyobulimi kubona omulimi yagenda okutunda emmwanyi ze yagenda otunda kasooli we ajja awagire gwe Bebe Cool so aza waayogedde ebigambo bye wakati mu nyiike ey'ekika ekyawaggulu ng'ali so emotional ngagamba bannange tubeeremu humanity ate ng'abayimbi munnange ekyo kye muyina okukola
Kimwe kye mulina omumanya nti Bobi Wine alina olugero lwatera okukozesa. Teri yali safe mu lyato libbira. Ebintu biba nga bitambula nga bwe bitambula. Bannayuganda bajja kutuuka ekiseera nga banafu nnyo financially. Mutegeke ebivulu biflopinga, eyo ensonga lwaki flops z'ebivulu zifuuse flops. Nti abantu beekyawa. N'agamba kati nze ngenda okuwagira ono. Bo bali eri balya bicepere, bavuga amamotoka ga bbeeyi, bazimbye amayumba ga bbeeyi. Ne wakati mu kuba nti batuuse mu eyo level gye batuuseemu, fe ababawanise ate batuuse eri batukudaalira. Balabira ddala nga ffe tetulina makulu. Balabira ddala nga ffe tetulina ttaffaali lye tubagasseeko kutuuka we bali. Nga ne ka portion ke tusinga beetaaga ko just kwogera kuba gavumenti eraze nti ebawulira y'ensonga lwaki ebagula. Ate ekisinga okuleetera gavumenti abantu bano abayimbi okubagula bategedde amaanyi g'obuyimbi. Abayimbi banyoomebwanga nga bayitibwa badongo. Ayo mudongo talina kyatugamba. Ne Bobi Wine out of the blue avuddeyo n'alaga eddoboozi ly'omuyimbi kye litegeeza. Avuddeyo n'alaga amakulu g'omuyimbi. Kitegeeza mwandyegasse ku munnammwe alaze obooli awo value yammwe neereetera nabali okutandika okulayika nti babagula. Mulina kusitandinga naye ebintu ne biba nga bitereera nga buli munnansi mu buli kategole gy'alimu yeeyagala. Ebyobulimi bwe biba nga biteredde ng'omulimi ebirime bye gavumenti obooli awo esobola bifunira akatale inside and outside the country, omulimi oyo naye ajja kujja akuwagire. Enguudo bwe ziba nnungi nga zikoleddwa, omuyimbi ojja kuseeya bw'oba staginze ekivulu kyo for instance kiri Masaka oba kiri mu Arua, transportation ebintu bibire nga bitambula bulungi. Okitegeera bwe kiba nti omusuubuzi emisolo oba oli awo gikendezeddwamu oba giri favorite oba nga misolo giri friendly, okitegeera ajja kufisaawo amagoba, ajja akuwagire. Mugenda ewa Kiseka each and every day, ne mugenda mu Owino, ne muyitaayita mu kikuubo omwo mulimu basuubuzi nga mubayita bajje babawagire. Neteeka an example ng'ebintu bibatambulira bulungi. Teba abeewa Kiseka bajja kuzigula. Naye ate wakati mu kuba nti abasuubuzi bakaba influence, mwe munaategeka ekivulu ng'ate mugenda mubayisaamu eggaali. Ate be mutoogerera ng'ate eddoboozi muliina. Eddoboozi ly'omuyimbi lituuka buli wamu. Oba oli awo abantu abalala batasobola kufuna chance kukola kikuba mwe muli ba influencer. Ensonga lwaki ne bannabyabufuzi wabaayo n'ebivulu ne campaigns babayita, okitegeera. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Azaawe bwagezezaako okulabika nti agugumbula bayimbi banne ng'avumirira enneeyisa gye beeyisaamu eri bannansi ababafudde ekyo kye bali, era ne gavumenti neetuuka okulabika nti ekola ki, ebalabamu omugaso. So bwetyo bwe tutambudde, tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Twongera ate okulabika nti tutambula ffe. Naganja Fadi ge manya Credible Media yujjigwe mukutu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.